Olunaku olwaleero nsuubira okuba ndowooza mu mboozi ez'enjawulo tugenda kuba twogera kwa Anita Among yekka, kubanga ono aliko ebyokuyiga bingi nnyo ate abadde atambulirwako ebintu bingi nnyo. Bwe tuba twogera ku nkyukakyuka ne Paalamenti amateeka okubeera nga gayita, agabadde gatwogeza obwama n'amaanyi gabadde ayogeza. Kale kwegamba biyinza obutaba byangu kutegeera singa tetubitematema, naye Tamala emirundi lumu alina ebintu bye yayogerako katambyako kankanoonye wano, kubanga yagamba nti NRM eringa Katonda. Gwe ne bw'oba ozimbye omuzikiti ekutta, ne bw'ozimba kyaki ekutta, ne bw'okola ki ekutta, ne bw'oba ogikolera ekola ki ekutta. Yabuvuddeko nabawako ku mboozi nga bagamba nti omuntu webagamba omuntu okufa tekitegeeza nti nno olumu oyinza okufa n'ofa ne tukuziika, oba okufa n'oba ng'otambula oli mulambo ogutambula. Kati bwe twogerera Anita Among, nze ndaba ayinza obutabukka kkomera, ayinza obutabuuka kkomera Anita Among, era ekyo tugenda kukyogerako, naye ndowooza kansooke noonya akatambi katama emirundi kano wano nkakuwe, kubanga NRM abatagitegeera simanyi lwaki abantu tebayiga sente z'aba bikka amaaso. NRM eringa Katonda. Ne bw'ozimba omuzikiti Allah akutta, ne bw'ozimba essabo Allah akutta, ne bw'ozimba kereziya omuntu omu Allah akutta. NRM ne bw'oligikolera otaganya bwene ate kola ensobi owagire Museveni bakuba n'egundi. Kino nno kikulaga ki? Akugambye nti kola ensobi owagire Museveni kiba kitegeeza nti Museveni abantu abamwetoolodde bonna tekuli amuwagira. Nsuubira okubanga ne mutabani we kennyini tamuwagira, kubanga bw'owulira Andrew Mwenda byayogera byongereko kakasa nti wuno baagala afe. Kwegamba singa bali basobola okusindiikirizaamu oba oli awo baali kikoze. Okusinziira ku Andrew Mwenda byayogera gwe genda obiwulirize bulungi nnyo bw'oba owakana. Naye abantu abazenga bakolera NRM ebintu bingi nnyo bibalemye okubeera nga bayinterpretinga, era balemereddwa okutegeera, baali mu kutegeera Museveni ekituufu nti baali mu kumutegeera nti Museveni yaani, baali mu kumutegeera. Naye kwegamba okutwaliza awamu nga bwe tugambye nti bino byonna bikwatagana Anita Among, era okusinziira ku bye baakazuula n'ekigendererwa kyabwe nga bwe nja okunyonyola mu mboozi ezimu maaso awo, kubanga kugambye nti leero tugenda kwogera nnyo ku Anita Among. Anita Among tabuuka kkomera, ebyaddala tabuuka kkomera, tabuuka kkomera. Waliwo akatambi Namerica yarekodinze wano kamala okkakuwa nakondowooza kaveewo lumu kankakuwe lumu n'akamunne. Kane kino Muhoozi abagambye mwesonyiwe Namere sister we.Ositegedde. Ikwano mudde ku A few minutes later. Balajindeka. Wuuyo abaana baamuleese ddamu a few moments later nti Muhoozi abagambye mudde ku biki sisita we Namere. Muganda wange si byangu nga bw'obirowooza nti bano balinga mmese ekukeketa ebigere efuuyirira bwekeketa teyategedde kijja. Naye tudda ku nsonga ya Tamala emirundi nti NRM eringa Katonda. Ne bw'ozimba omuzikiti ekutta, ne bw'ozimba kyaki ekutta, ate era ne bw'okola ebirungi. Kati kola ensobi owagire Museveni obeera owedde, oyinza n'okutuuka okujula okunywa obutwa. Waliwo akatambi era kali wano, in fact omunafu omu yabadde agamba nti ye atuuse okunywa obutwafe okusinga okumukwata ogenda omusika emipiira, ajja kunywa obutwafe. Junior kino nkyogera mwe baddamu ne bankubira amasimu ogwokubiri ngenda kunywa obutwafe musigale n'ensi yammwe. Ffe tulina ebizibu ebyaffe ebituyita ate temuteekako otutiisatiisa.
kujjako muntu akinge munsange munkwate bulungi ebo nkitegera nti muli kunnoonya ngenda kugula obutwambu nnyo ne nfe banziike nze sijja kutulugunyizibwa wuuyo omwewuliriddeko nti okumukwata bamutwale bamutulugunye kubanga bamanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso eyo bamanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso eyo nga bakututte eyo mu basement kati gwe tolowooza ti Nameere tanaloozaako yaloozezzaako ayinza n'okubanga muganda wange yaloozezzaako ne ku bisinga okutulugunya kubanga babikola abaana baffe nga babatutte babareepinga babeekakaatikako gali agasajja gabeera awo buli kaseera n'abakazi baagagaanagaana dda okuliko kugenda oba eyo mu katale kawamu okugula naye tirisobola kugenda muntu ategeerekeka n'alikkiriza kakati erikwata omuntu kati nga Nameere si ye yeeralusalalusa si ye yeetenda nga bamwewoomya naye nga bwe mbadde nkutegeeza nti Anita Among kano ke kakesa tumwogereko oba oli awo nti nga tasobola kuvaayo gy'ali atukwate kubanga mu kaseera kali omuntu ne bwamwogerako ku kizigo asibira mu kkomera. Waliwo akafaananyi ke nkuteeredde awo suubira okubanga Anita Among bino byonna gye binaagenda okubeera nga bikomekkerera ajja kuba yaddayo dda oba oli awo n'okusingawo bwe yali ali kuba kati kafaananyi ako kalaba kano tuyinza okugamba before and after tusuubira okuba nga alina okuddayo eri kubanga muganda wange ate ono bajja mutulugunya nnyo kubanga waliwo ensonga ey'okwegwanyiza era betugenda kuba tubyogerako mu mboozi endala nti zino entalo za byabuyinza za kuwamba Museveni avuddewo ani addawo z'entalo ze tulimu kakati awo muganda wange sovereignty bill gye yayisa erabika egenda kutandikira ku ye sipiika yennyini nga bw'abadde akikola kwa mu parliament yajjukira ng'ayogera ng'agamba nti yayogerako make sure Abaganda don't get numbers biki n'ennaku ezo yayogera ng'agamba nti this is your last day, enjoy your last day mu parliament. Ssenyonyi n'amugamba ogambye eki n'agezako kubuzaabuza mujjukira bulungi nnyo abaali bagoberera session ya parliament eyo kitegeera naye nga Anita Among ekyobumanya ekkomera talikola ki taliwona naye tunaagamba tutya kubanga bagamba nti enswera ensiru yegoberera omulambo paka mu ntaana kati Nameere Anita Among newankubadde nga ntandise okufunamuuko second thoughts naye wayinza okuba nga waliwo ate era kyendaba nze era nga bwe nkugambye nti ndi wakunnyonnyola mu mboozi eziwerako ku nsonga za Anita Among zino ddala abadde mulambo gugoberera obadde enswera egoberera omulambo paka mu ntaana oba abadde agera abe nga anaatera okuba nga omulambo banaatera okuyingiza bati entaana abuukeyo. In fact mu mboozi yange nga njogera ku ekyo nja kuba ntandika bwentyo nja kumanya nti kakati twogera ku nsonga eyo sigenda kulwisa nnyo kuba nkugambye nti ndi wakudda emirundi egiwerako Anita Among ndi wakujja mu mboozi eno okutandika n'eno ndowooza eno yeesooka suubirawo endala nnya mu maaso kitegeeza nti eno yeesooka emboozi 5 nnambirira tugenda kuba twogera ku Among kitegeeza ne ze mboozi 7 ndowooza olunaku lwali zonna zikuba zikwatagana ku Anita Among bwe tuba tetufunyeeyo ndala akuume.